Okay, nga tuli mu kkubo okubeera nga tugenda ku mukwano, kakwera ku mukwano. Ku mukwano aketi. Ku mukwano aketi. Aja timpungwa we watapake. Omanyi nawo. Manyiwo. Wekakulya wenyine manyiwo. Kati bwe tugenda nga tuli mu lugendo lwaffe okugenda genda nga tunyumyamu mpola n'omukulu honorable to be naye akalulu nno wakivaamu tikyakuwira amaanyi gakendeera kapere. Wanga amaanyi we gakendeera wawa wanga muganda wange Bob Wine wa People Power ni ati memba banno abakubeera ku lusekere banga besimbyewo mu bitundu ebyenjawulo kati kangese Machinje West kati nze kapere nesimbawo bwa Machinje MP to be Machinje West osegera so nga ndi mu kibiina kya muganda wange ani Bob Wine cha People Power naye tuwina agenda yeka mocho okusaba kadi emyufu yajinyima yakuma red card. Yes yajinyima so kati bwaba yajinyima nza kukyuka nzire mu kadi ya yellow ofune yellow card bati yakuma red card osegera yellow card ebajimpe manyeje bajimpa osanga banansagulira akalunga ne sentiment naye manisi jakuba kumulamwa naye olowooza lwaki yakuma red card Bobi Wine nakuma red card andi abamusumbu abangi era balabika bamugamba nti oyo tomuwa kadi agenda kwerabira osengera gwe kunyima kadi eyo yo abantu bangi nnyo bakomplaininga nti Bobi Wine tatuwadde kadi bangi sinze nzekka n'abalala olwo bani abafuna red card nze kati ne Alan olaba Alan Sewanyana bagimumma netabamu red card bagimumma asemanye bazokubalu kwago azokuba kifunane kwago ennyini kyayagala agenda wa nata nawulira nti nno be yaziba batawa red card tebasoma ate gwe wali wakugamba nti wasoma kisinga okunuma ne bwolaba ebintu bikyagootanyimwa katonotono empapula zange ezisinga zajja zajjire Makerere ono waliwo n'eryenvu so okugenda nga bifunga onkoledde nnyo empapula zajjire Makerere gwali kambala nkyagamba ti empapula zange zajjire Makerere osubulira omuntu ow'ettima okukuta otya n'eddaala ekiro 7 n'okukuta n'olinnya ekiro ekyo kyonna n'owalampa ekisenge ky'e Makerere osubira n'otandika ogambuzze kangende njo ky'empapula z'abaana bagenda okwesimbawo empapula zange zinyiri awali kadulowa enyiri bwe baayokya nate otugaa wasomera kitwampa Kitwampa kiri Kasese oba somero ki basikyajjukira gune Kitwampa somero ebikyaka n'erinnya ndyerabidde emyaka giyise emabeka kaawo kubanga sikyabijjukira baali bangambye mbu ŋŋende mu UNEP gye mba nfuna empapula lwaki ŋŋenda mu UNEP ng'ate empapula zange zaaliwo essomero gye wasomera kozi bayita batya Kitwampa primary school si primary school kindergarten second olwo university ogisomerawa Manju kavero jako nzitamu omuntu tikulimba nasomera Manju emanju wa Kitwampa emanju w'e Makerere tegera tenasomera naye omukyala akwagala mukyala wange yanjagala akwagala agenze n'agamba nti kasita akwatirako bwatyo omuntu agenda kutta omuntu kituufu ajja mutta basoga bamanyi basoga baba n'amaanyi era basoga kasita akwatira omusajja we kiba kikumye kiba kibidde mukazi wange mwagala kubanga mukazi yekka gwe nalonda mu bakyala mbangi yekka yeyavaayo n'abakyala ab'ennaku zino akulira ssente n'akuleka senga kati mu mbeera eno gyendimu essaabazo olira mu mbeera eno gyendimu senga yadduka dda naye kati kyekyo mukulayira kyekyo kyebagamba mu bwavu ne mu bugagga ati omukazi agumidde embeera
nange nensalawo nveeyo ate tubeeko ka capital tetufuna naffe tutandike obulamu obulala kwaga tetukyakola. Mwinayo abaana ameka kozi? Abaana nina babiri siinayo wabbali basoma. Siinayo babbali mutabani wange abadde asoma oyo mutabani wange omukulu abadde asomera awo ku Gumbe era n'essomero ngenda ddikulaba liri awo wansi baliyita olyerabidde yawo maaso ga Kapede tamanyi ssomero lya mutabani wo kabadde asomera. Gundi mama derabidde Nakubeerawo mama awo luddigiri awo obeerawo otya tamanyi ssomero lya mutabani wo kabadde asomera? mbeerawo ntya SB4 bw'okeera ku makya nga tolina ssente nogamba kanonde ewa Gundi siwaddiiru ove waka omanyi nti tojja funa oba ojja funa naye n'olinnya booda n'ogenda niyo obuulira n'otuuka omunnyonnyola ensonga zimu mukwano gwo n'agamba Kapere nange osanze ndi bubi naye kankwateyo ezzike lino likole ki likubeeremu nomanya nti ezzike lino nedagulako kilo za sukaali za 35 kilo ya 35 nogulako kilo z'omuceere 2 za 14 osekeera kati ebyo buli kimu kyonna n'okikwasagana nomanya nti kati nkendezezzaako ebimu osekeera kugamba essomero bwerityo neriba nga embeera nebanga etambula bwetu tola tuyimiriddewo ku lwa Katonda. Essomero lya mutabani wo gy'asomera neriba nga mama nerabidde negyerabira kati ku lwaki naye tomutwala Kikiwampa gye wasomera? omwana asomera be baati basomesa n'olaba empapula zaale zajjire Makerere baati basomesa embeera yeeyo gyetuyitamu. Bibe ebipande bya Allen Ssewanyana yakuba dda bakube kugambye omuganda agamba ow'amaanyi takola ki takeera bakube jakola nga yakaaba ngakuwangudde nga yakaaba ojja mulaba gweriire era webiggwera ojja kuwulira naye Trump teyagenze olunaku ne lukeera lumu nga owangudde nga gwe MP Ssewanyana yakubadda nga gwe MP Bwemakindye kikyo kyogendo kikyo osuubiza tukolera nga fana Bwemakindye kiryawo erino wabadde asomera wasomera baliyita batya Savana asomera ku Savana asomera ku Savana era wasomera Savana ki Savana King simanyi bikoze bijja kigambo ki King Mutebi King Richard Garden Savana ki Savana King nebityo nandi omuntu kati ali eyo nga yali agambye okufuna naye omwana we okubeera nga ayigirizibwa mu ssomero ery'akabinga era mutabani wo nga nakubuuza mutabani we asomera ku ssomero ky'omugamba ki musigamba eyo Savana ki King Savana sikoze bitya bebityo saakweruma nnyo saakweruma nnyo emunjogeza luzungu baba essomero lyakabi lisomesa yali atandise osoma naye covid naye manyi omwaka ogujja agenda soma ne muwala wange njagala asomere nange oba mutabani wange we mbamuleeta Savana ki muleetaawo ku Savana ki lisomesa Savana mangi Savana baba kimanyi Makindye Savana Makindye King andiwa kigambo kyogedda kitategeera King Gardens bikoze bitya sinza yabagamba batuma amanya g'amasomero amazibu balitumyeyo erinnya nga lyangu nga linnya ki alenga bwogamba nti Junior Secondary School Savana Junior Secondary School Savana Junior Secondary School oli kali kangeze nga balitumye kali ngeri linnya eryo olina kukuuma eki essomero bakola n'ensobi nnene kati omukulu w'essomero muweeyo obubaka omugambe ssebe erinnya ly'essomero likyuse omuwe erinnya gwe lwekala alituume mukyala w'amaanyi sola kikola naye nga yalituumye erinnya kikozi yagala alisomasa Junior Secondary School
Savannah Junior Secondary School. Savannah Junior Secondary School. Kapero genda konzita mumu. Era mchalo yo. Yanyamba kinene. Nga bakubuuza omwana wasomera wa. Ti omwana wange asomera ku Savannah Junior Secondary School. Mchalo yo kwegamba. Mchalo kwegamba. Yankolera kinene. Bamwana wange bamwa basale ya mwaka mulamba. Basale ngolwa ya mupiira baka 67. Ali mu pitch kati omwana. Na alina somo okuva mu baby baka 7 nga siwadde wadde 10. Ante tugogeza n'otugamba omwana amwa basale ya mwaka mulamba paka P7. Bade nkyogedde mu bubi. Alina okusoma okuva mu baby baka P7. Naye nga sisasula. Kapere olina emikisa. Kyala yankolera kinene nnyo. Kapere olina emikisa. Na nazi bwekyoko. Kapere nalabye ab'emikisa. Kapere olina emikisa. Era ndi wa mukisa kubanga wongamba nti omwana wo bamuwa basale ku ssomero lya Savannah Junior Secondary School ng'omwana ali mu P1 ne bamuwa basale ya mwaka mulamba okuva mu P1 paka P7 ku Savannah Junior Secondary School. Kapere olina omukisa. Ali mu baby. Mwaka mulamba tali muto myaka ena. Kapere olina emikisa. Ne myaka ena nze nina emyaka 31. Kazi bagamba dadi wo gyali. Anza mama wange yafa. Ate tata wange nafa. Ne jjajja wange yankuza enibe nali mbeera naye nansala. Naye yafa bombiri. Bategeze yandwadde nga jjajja, yandwadde nga mama, yandwadde nga taata. Ye mama Trump. Yandwadde nga muganda wange, be baana bange. Tulabe ebiteekako nnyo ebirowoozo. Tulina basuulirira. Sirina basuulirira. Kyolaba mbeera eno yonna olina okubanga ng'omusajja talina tuula waka. Era nze bwolaba onsangidde awo. Ate ngenda kulumba ekibuga bwengwako yenna. Muganda wange sikyakola. Kuyambe. Yamuhamuzi oba yakikola otya. Ngenda otufane otupakinga tufunewo kaboda olaba otya. Tugenda funa kaboda kubanga okay, Atraba jamu atukwatidde wano ng'oyingira ekibuga naye tugenda tuteekanya tufune otuleke mu motoka eno tufune ka boda tugende n'omukulu honorable Tubbi Kapere ewa full stop tulabe ng'asobola okutuwa ku bizinensi yatusuubiza otuwa omulimu kyamukisa mulungi tolunaku lwaleero Kapere confirming naga nti omulimu gwe yansuubiza ngwagala nkoyo okutuula ewaka nkoyo okubeera nga ndi waka mama Trump ng'akuba kunze amaaso buli kaseera n'agamba tugendeyo full stop ampa omulimu tugenda gireka muganzi wazza okay, olw'okubanga ekibuga Kampala kijjudde jam tusazeewo emmotoka tugipakinge wano tugende tufune ka boda twolekere yampa omulimu gwange okutuukayo ng'onyumye oyinza okutuukayo boosi wo gwogenza okusaba omulimu ng'ate onyumye okumusinga omulimu onoogufuna ggwe nokubanga onyumye kubanga tulina mulaga nnaku boosi ng'omusinga obuwanvu boosi ng'omusinga okunyuma kati full stop mumpi kati awo nze njamufunire wajja okuyimirira ng'akameeza osekere yes kati ku mulimu omulimu tonaba kugufuna naye otandikeddewo okuwa amateeka omulimu tonnagufuna naye otandikiddewo okuwa amateeka njagamuwa kubanga yagenda kumpa amateeka agage nange ngenda muwa agange nti yaba alina kuyimirira kameeza nze nga bwe muweereza sente ze nange nninda omusaala ogwange gwalina okukola ki okusasula osekeera yawe kirina okubeera katufuna wano kaboda gwe nabona ali ku SB4 Media tukyali mu lugendo lwaffe okubeera katugenda omukwana kedo okusisinkana omukulu full stop yatusuubiza omulimu era nga leero ndi bulindala n'omukulu Kapere lufotose MP2B Makindye West Makindye West yes akabaniro ki
akabonero people power tenge bakuma red card red card bajinyima bajinyima ninafuna red yellow card banyima red card kati ninafuna red yellow card wabako ogenda tutwala wali eri ku mukwano waja timpungu manyiwo awali park enkadde etubera kwa nze tukole tuti buli mwafu genda funa yiye totuleka tetweleka tuli timu emu omutwalira mmeka 12 apere atwalira 12 ontwalira sente mmeka wali ku mukwano ojja kumpa 12 mukama wange 12 kapere linnya erinze nninya tugenda tetweleka tugenda kulayini tewali buzibu tujja kugenda bulungi ekitiibwa tewali buzibu muganda wange kapere tewali buzibu ngenda kutwala bulungi 2 nawe 2 ogenda weeko no wa kamera nzogenda kumpeeka ogenda tula nunu SP fagira tula nunu kati tukudde aba titula kuli ene muvuga empola ate bulungi wana watutu wadageze nayo mbubaga mambuno mbona ngamba mbampangire mama we ninga najimaindi ndi musajja mufumbo onyirira na musajja no mufumbo naye tutendo kubano nabachala babiri stop akolerawa full stop akolerawo nayenze mmanyo bulungi kape akwa watutuse mu area full stop akolera tutambule mpola mpola katugenda full stop akolera mberede moyo naye musajja ani full stop kululi full stop twamusanga mu bitundu bya wano ate tombulako akasajja kakano wekali okalaba wekali kasajja kakozi kale mukukola ani mukukola naye kayayi nnyo nesimanyi obaka nampase ezenjagala omusajja ali mukukola simanyi obaka nampase yansinzi akusinze okkiriza ati akusinze
Okiriza ndi akusinze. Full stop. Dani. Nga munguddeko nga temunkubidde essimu. Tulina kugwako. Mugwako bugu. Ono yo wamulabyeko. Babala badnaye. Gamba otya yahe. Ate kigali. Ate bakujjeewa. Yawo. Nego SB4 media kati gwa muntu gotomala mukubira simu. No, twafuuka wakika lwaki nkukubira. Nkwezera muganda wo. Kati wakisanga tonsanzeewo. Manya olina okukola buli lunaku. Masiki temutuuka. Anji? Daba. Kiki? Bamutungire ye. Bamazi? Kati muze kyeki baleese. Okay. Tuze kulambulawo ku mulimu gwokola. N'omukulu oyo gye tuvuddeko, gye buvuddeko. Linda ko tabanna kuwamuli. Nakuwandiisiza. Watugamba. Soko zikwata zitereke. Zibalaye ate soko zitereke. Sibala sente. Soko leke. Soko muleke. Ono no boss wo. Ono boss o. Ani boss we. Watugamba mu interview yaffe yaggwa tikapera ave mu kusabiriza mu kamera ajje omuwo omulimu mbaddeko naye agamba ko kuba full stop yansubiza omulimu bye bigere bino kati kyekibaleese ekituleese mukapera yagala mulimu ane bannaye guno omulimu ya rabbi bakasoma tebadduke ono mukwa bakapera sokale sokoleke ona boss anti yeyogera ebintu byempulira kyogamba towulira tali mukuvuma towulira ndakwogera nnyo tali mukuvuma ona boss kapera kubeera n'empisa owira beera n'empisa kati bosi we bamukwata amatayi kakitegeeza gye bonnajjako agenda kunkwata amatayi naye akoze bubi yetonda kamera yetonde kapere jangu wano kamera jangu wano bwoti aye SB4 media ogamba otya tokoleke kapere kyokoze kibi bosi wo mukuta matayi n'omukuba soka ku kamera wetonde ayina emputtu aganye kwetonda bibaawo ebyo watugamba kale tewali buzibu okay muwehaga kwa kantu musonyi biseera bya coronavirus twebongeko muwehaga nange mutya bino byolese bana okay full stop kati ensonga enkulu tulese otusaide ku magezi omukulu afiira mu nnyumba talina yadde ekyokulya landiro lya mubanja agenda mu kampeyini obululu olina kuba ne ssente okuba kampeyini ono yeesimbyewo nga teyaŋŋamba mbu yeesimbyewo nze nakugamba saakugamba yeesimbyewo ku byaki MP Makinde West mugabe kye weesimbyewo nesimbyewo ba MP Makinde West kiwulidde ngavuganya Alan Sewanyana nono Faruku Ntege abo bona benvuganya kati kambuuze aze kunonya kalulu aze mukunonya mulimu talina kapito talina sente kati nze muwa omulimu onanaaso ne bannaye gamazima muwa amateeka agafuga omulimu gwogenda okumu amateeka agali wano nguza abaana engatto nenguza abakyala abasajja naye ekiriwo kiri nti bakasitoma banajja ne bangulako tomanya anasobola okuba ekide kati kapere oyagala mulimu kati mpitira ku bantu ng'oyimba 5 n'akasanvu tulabe oyimba otya 5 n'akasanvu kwata engattaawo 5 n'akasanvu kebera ku ngattaawo ogenda kwasa emizindalo gya kitwale nti gwakasa mazzi okugula osaze kapere ng'ayimba engatto osobola okugula nga simumanyi linda kumaloterera kati nze ndi customer nzize gula kapere simumanyi nenda bine kapere ya rabbi bana ng'oyimba kati yimba 5 n'akasanvu ey'omutono omukulu 5 n'akasanvu
ey'omukulu n'omuto 5 n'akasanvu kulengatto mulembe mupya 5 taata kasitoma sasa okulaba eno ekutuuka taata gwagulenga gwatunda yesebo taata sebo taata nditunda kasanvu eno yammeka muzeeyi eyo kasanvu ne 5 eno ya kasanvu eno ya 5 binneme n'okwogera okay kati full stop ekiriwo onootuwa omulimu totuwe mulimu tugenda nja kikwasaganya Kapere muganda wange saagala ate aboneebone ajja kujja tukole akanaabawo konna ketuba tukola ki ketugenda okutetenkanya tubeerawo nga bambya abeera ate nga wanoonya obulunga nange bwemunoonyezaako nga waagambye mbu yeesimbyewo bano bonna abantu baffe tugenda waliwo abava emakindye waliwo abava mu bitundu ebyamaanyi ne tujja basaba akalulu bajja tuwa atuwa amateeka gagenda Kapere owulidde omulimu ogufunye ogenda kujjanga wano okole mujjanga mukole nasobola okumpanga emitwalo gyange 10 ku mitwalo egyo 10 kwe kuli okulya kwe kuli transport kwe kuli byonna owulidde ayagala emitwalo 10 buli lunaku kwe kuli transport kwe kuli ekyemisana kwe kuli n'ezinzizaayo 5 kasanvu lindako ani naawe lindako ayagala emitwalo 10 nga za mwezi eba buli lunaku buli lunaku alina emitwalo 10 ono si mubbi anti kyetugenda okukola ngenda teesa naye tuteese naye kale raba muba mbwana abaana banyuka ng'obawaayo emitwalo emeka 2 tusinga okutuula ewaka naye 2 nja ginoonya buli lunaku nja kumuwa kati ye wanaaba ye nange kyemwagala anaakera 12 ng'ali wano Kapere sawa 12 zinakusanganga wano ali yazijja kunsangangawo nga yenga bwali nga sagala atatuuka agambe nti ate natuuze ngatto oli mukozi kati nzija andi mala kusuubula nde nkusangawo ati kogera kujjanga saameka kusuubula mala saawa 2 atakugambye ekinnuma gavumenti eno etufuze bubi nnyo kati nono naye abeere boosi wange atakugambye akuwa 2 buli lunaku gyakuwa ssente 2 kwe kuli transport kwe kuli okulya kwe kuli okusasula ennyumba emitwalo 2 buli lunaku osondereza mpolampola ate batya naweza ddi kapito agamba kamukamu gwe muganda akwate mpolampola wanayagala ekingi tajja funa kati nange kyensaba tujja tetenkanya mu lofiiti kana banfunyewo akatonotono tujja gabanaako okay tweyanziza nnyo nga bulijjo SB Media kwoli omukulu ono akkiriza kyamukisa mulungi akkiriza okuwa Kapere omulimu Kapere ayagala emitwalo 10 omukulu gyamugambye amuwa emitwalo 2 kati gwali eyo tukoze tutya Kapere yeesootinga mwenda nga yeerowoozaamu wakkiriza emitwalo 2 nga jjanga akola nze kamuwe ennaku 4 naku 4 ajje wana amanya mbu enjala eruma n'ennaku 4 tezigenda kuggwako ajja kubazze wano naku 2 bana enjala eruma baaba enjala ekola ki enjala eruma tusibwadde ennaku 4 omuntu yenna omukozi alina okulya wamma ekitegede oba olina omuwa amazzi oba olina omuwa ekyemisana nenkola mulimu gwo nga nawe oli musa 5 n'akasanvu obulamu bufe ajje tuyiye nedda amazzi gabaawo nakuba nange ennywa waliwo n'abaana abadde bakola nabo mbawa amazzi naye naye ajja kufuna naye gwe okubeera omuwadde ennaku 4 tagenda kumala nnaku 4 ennaku ezi ajja kubazze wano era ngenda kukubira essimu naye nga njala nkutubire ku mikwano gyange anti Lydia Mirembe ng'oli USA bamikutumiddeko nnyo bwe bannyo balira ddala byonna okuba kati ennaku zino sikyakufuna kakasimu kavaako anti Lydia Mirembe ng'oli USA ndabira ne muganda wo wakuba erinnya lyenvuddemu mu mutwe anti ndi mukama wo mukama we nabayenkana akagano nga kano ina omuwa ekitiba anaamalako omugobye ne bannaye Kapere waliwo abantu abalaba programu yaffe gye nakukyazako wano ng'olutwanulira bizinensi yo n'otugamba nti ebulamu capital naye bampadde capital wo akasente katonotono nkakuwe naye ndaba abantu bangi nkakuweere wano bwe buno obujulizi gwe kampeere wano kubanga tuyinza ogenda emmanju ate n'onkuba ebikonde
naye nga bambi neyanziza otoddeko tetoddeeko sitoddeeko mukama wange ezo sente zizo bagambye oyongeremu ku bizinesi oyo kati gwanaganaagaye gonna galabye ati kyempadde nkugamba netofaayo ekibi bazikuwadde abalabe bakulaba kati batakuba wano wali kiriya naye nga neyanziza kyenvudde nkubuuza nti nzikuwere wano bano obujulizi tetwagala bya mu nkukutu okuleka ne mupulezidenti waffe naye takola bya mu nkukutu era naye akubeera mu maaso ga kamera era nooba oyagala obuyambi olabye omugaga akubeera wabbali notobaze namu naye te wangi tobaze namu musereze abayaye bangi okay naye nga tweyanziza nnyo abakulu bonna gwe weyavaayo naga nti SB4 twala ku full stop akatono ke tulina akuŋŋaanye ayongere mu bizinesi sente ezo si zakulya sente zakwongera mu bizinesi omukozi w'omupya Kapere wuuyo tumukuwadde gwomanyi oba akuutangatto oba ayimba oba yalawo tundubali tetumanyi neta ekinsumbuwa kwoza pagina emikono tegikola ki naye agenda kwoza tuma omwana akuleetera ebbaafu atandika okukuuta anakuuta ajatandika enkya dindako aluuna leta ebbaafu ama kati kyeŋŋamba kati kyo ono ajatandika enkya atandika enkya anti ogenda kukola kusasule balete ebbaafu otandikirewo kati ani kirimu ekiti inze okutandika okukola nange nja kubanga mukole naye nga nyonya nange kapito anti bwe kibeera nonyonya kapito anti bwe kibeera tugenda okukola kati wano wenteeka waliwo omulalaze kati asitule wano etundubali alyongezeeko Kapere situle etundubali olyongezeeko wali ali ku SB4 Media tugusa ensonga Kapere afunye omulimu Kapere atandikirawo anyuma avaayo kwata bwana waluna kwata Kapere kwato tandikirewo okukola Kapere njagala okole Kapere beera munda wali akutomera kati atantomera butomera kateekaawo wano wewano kati wewano azzaako ki kati okuzzaako kati ebyokwoza alina kwoza ajatandika nkya nga ndeese emaali ku zino sente zompadde naye bambi neyanza nnyo mikwano gyange mwenna anti egiradesi ng'oli maama baneneerabiddeyo full stop weebaze ku bantu abakubeereddewo mu bizinensi eno bambi kaneebaze ku mikwano gyange nga giri bweru anti Mirembe Jackie ng'oli USA bambi neyanzege anti wonna wuze mukama kwongera emikisa kubanga ko alina kyeyansuubiza mu maaso eyo era ngenda kuyita ojje walayi anti Mirembe Jackie ng'oli USA bambi mukama neyanzege kwongerako n'emikisa n'emikwano go wakuba erinnya linvudde mu mutwe bambi mbeyanziza nnyo akatono ke mutoola akatonotono ne mumpa nenyongera bizinensi eno ne mumbeererawo bambi neyanzege mukama bongere emikisa tweyanzege endowooza ensonga zonna ozaye bulungi omukulu Kapere yamaze okufuna omulimu ndowooza omulaba tugenda kuleka wano ng'okola twagala olunaku ogenda okunyuka ng'ofunyemu ka ssente ng'ate otwalira mama w'abaana ekyokulya tudde wano wennyini Kapere owulira otya ng'ofunye omulimu ndi musalifu naye omulimu gwampadde gwa mitwalo 2 teguliiko ssente mitwalo 10 gwe kuli okulya gwe kuli transport buli kimu olunaku naye akugambye akuwadde ennaku nnya weerowooze nja kwerowooza bwe mpadde ennaku nnya naye kaakati tokubakaama oli mukunsiri lyako obulisiri emitwalo 2 gyowa muno anti bagamba akantu akatono wamma kagira mu liiso panave we nali ntandika bizinensi eno saatandika na kinene naye natandika na katono kati ogenda okwo kati banaabeere waka nga tayagala kukola walayi Kapere mugenda muziika ndowooza owulidde Kapere kankuzeeyo waka akwadde ennaku eza
weesootinge okolera ennaku nnya okolera emitwalo 2 oba obeerayo waka ng'olimu emitwalo 2 sente entono ajja kukwongeza mpola mpola kati buyo mbeera eri nyinya taxi olina okulyako kwebyo sente kwolina okudda oba okoledde 10 ajja kukwongeza mpola mpola. Okay, sharinga katambi kano likinga lekawo comment yo Kapere afunye omulimu bamwadde ennaku nnya yerowooze akola emitwalo 2 oba asigala yewaka. SBF Media tuguse ensonga abeera bulungi weeraba. Tonnasiibula ayina n'okuza buno obuguwa nabo bukola ki wakuba asanze mumaze booza waliwo abaana naye nga Kapere wanajo ajjemu amalala akole ajja tukole bagamba akantu akatono ne bana anti Mirembe Lydia olaba na anti Mirembe Lydia oyo abeera USA naye yatandika katono naye wakuba naye ambeerereddewo Mirembe Lydia bambi neyanziza anti Mirembe Jackie manyanga Mirembe Jackie bambi neyanziza bali. Okay, tweyanza Kapere tugende twelowoozeemu twerowoozemu ojjo olina okukola Kapere bakuwasa